And I will never beg a person. Even if I was a dog, I would never beg you. And I will never beg a person. Even if I was a dog, I would never beg you. And I will never beg a person. Even if I was a dog, I would never beg you. Baganda bange, Kaftan Queen mumulabye. Ngenda kulabalaga abawala abalala bangi. Njagala okulabala abalenzi mwenna abandaba. Temugwa mu trap y'abawala ababi abanyirira obunyirizi. Ekyokubiri, bakadaama mwenna abakubanga app ya TikTok ejja kulaba ng'esingako bakadaama. N'aba wano kwe bali neera ne bakadaama baki? Bakadaama musooke mukkirize nti muli bantu ba wansi. Ekimu ekiyambye Phoebe okugraduating okuva mu mwana obwakadaama n'afuuka omukazi ategeerekeka. We yajjira ku Bukedde namulaba ze nali simusinkana nko ntandika okukola ffenna ku Bukedde. Era ne baamuleeta nzijukira najja ntukola ffenna by then nali nkola ku Bukedde nga nkola ne ku Urban. Najja ne Jomi Nancha nga tukola ne Jomi Nancha. Ne bambi ng'omulaba she's ready to learn. Ne bamuteeka mu program ey'oluyimba lwo nga mwana muto kuba program nnene. Naye Phoebe ye muntu eyakkiriza nti ndi muntu wa wansi. Bakadaama musooke mukkirize mwenna abagenda ebweru w'eggwanga musooke mukkirize nti mwali bafeeriya. Kuba hamu kiggundu waali awo oba bitaatule hayinza kugenda kuba kyeyowa. Omuntu ogenda okuba ekyeyo eba last resort ng'alemereddwa. Era abeera afuuse feeriya. Kati mekanizimu y'okuva mbwa feeriya afuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa Munnayuganda eriye teri eri mulala. Kyokka ate etteeka ligamba nti bw'okkiriza nti oli mulwadde oba owonya ebitundu 80 ku 100, manya 20 ku 100 before any medication. If you accept that I'm sick, you are actually you are actually healed 20%. Mbabuli abaganda bange, bakadaama muli bantu ba wansi. Mutunulire ebikolwa byammwe n'obulamu bwammwe n'engeri gye mweyambisaamu social media accounts zenziraga nti muli bantu ba wansi. Ekisooka nga sinnadda kubali ba Kaftan Queen kuba ngenda kubajjako. Kadaama engeri gy'akozesaamu ssente ekulaga nti muntu wa wansi. Kadaama ajja mu inbox n'agamba Dr. Tina milioni 15 nzikolemu ki? How stupid are you genda okukola ssente tomanyi kigenderwa kyazo? Abamu ba senior 4 dropouts oyo oba tewasoma kasita okuba mu senior 4 today oba tosomye. Abamu ba P7 abamu baali bawusigala abakuŋŋanya obusente bagenda ebweru, abamu baali mu amaka, abamu baali mu emirimo, abamu baamala babba ne badduka. Eyo empisa zaabwe ze beeyisaamu n'engeri gye beevumamu n'engeri gye beewemulamu n'ebintu bye bakola ku TikTok n'ennyambala yaabwe n'engeri gye bakozesaamu ssente n'engeri gye baterekaamu ssente n'engeri gye bakomawo. Otunulira omuntu omunaku ng'akomawo okuva ebweru akuŋŋaanyiza basenga 50 bali ku kisaawe entebe bamulinze n'emmindi nga bamuloga ng'agwa eddalu ng'alemera mu nsonga ng'atiirika amaaso ng'amyuka amimwa ng'ayonooneka ng'okakasa ni wamma kadaama oli kadaama ddala. Kati oli omusajja yabavumye ayinza okuba yabadde n'ensonga entuufu kuba muntu mukulu era ne bamubuukira. Naye nze ndowooza nti okuwona kwammwe kugenda kuva mu kukkiriza nti muli bantu ba wansi musobole okugaa nti banneffe bakadaama tukoze tutya okwejja wansi nti tukoze pulaani banne ngenza okukola ebweru nkola gino emyaka 2 naye sigenda kuziikako sigenda kusemitingako bakadaama bakolera bannyaabwe. Si gwalina okukolera nnyoko, si gwalina okukolera bazaddebo. Bazaddewo bavunaanyizibwa ku ssente zo kitono naye abaana bo naawe bintu bikulu. Kadaama sente museresa bannyammwe ne bazirya, museresa baganda bammwe ne bazirya, muziteresa sima bakiwulenga epirito ne balunda embizi ne bazirya, ne mutandika okukola ebintu ndinakwala sente za milioni 10 n'enziwa Samantha. Kadaama ali ku TikTok ali mu kuzina ali weerera akola bino akola biri. Tukkirize nti bakadaama n'abantu abagenda ebweru mu diaspora muli bantu ba wansi. Naye ekibuuzo muvudde mutya mu kubeera abantu aba wansi ne mufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu bulamu? Ekyo nno kibuuzo kikulu. Engeri gye muterekamu ssente, engeri gye mugendamu ku kisaawe entebe, engeri gye mweyisaamu nga muli ebweru, engeri gye mukozesaamu emitimbagano, ani gwe muteresa ssente ne bye mukola nga mukomyewo bibalaga nti muli bantu ba wansi. Ekyo nkikomezzaawo. Wiseman Agency 0708 9 18 86.
bakunoonyeza omulimo wewe n'atalina mulimo within wane waffe mu bitongole mu makampuni ng'olina qualifications n'okutendekera abakozi bo. Wiseman Agency, Lutunku Construction International Company Limited, 75813694 ennyumba bagikuzimbira negwa bulungi mangu ate nno ku kibanja mpola ate balongoosa amategula balongoosa tiles basiba buli kimu balongoosa enzija. Lutunku Construction bakubire ku 07581394. Aha YouTube yangu bagita mutukuvu nonyako subscribing likinga ojja kufuna information omulungi buli lunaku. Nzira ku nsonga abalenzi temugwa mu katego k'abawala ababi